Munnayuganda Bernard Cheptoo awangudde empaka za M10 Marathon ez'abasajja kilomita 42 obutafaananako ng'emyaka egyayita bannakenya gye beefuga. Awangudde obukadde bw'ensimbi 14 n'addirirwa Joshua Chemutia Bakere nga naye awangudde obukadde 7, ate owookusatu abadde David Cherop awangudde obukadde 3.5 nga bonna bannayuganda. Expecting to win because I trained since last year. Immediately after MTN, I went and say I want to win this year. Because last year I was number 6. Bannayuganda beefuza empaka z'emisinde gyonna ez'emirundi 3 omubadde kilomita 42, 21 ne 10. Push! This one is going to look. Put for them to move faster. Move. Ate bo bannakenya beefuza empaka z'abakyala eza kilomita 42 nga Royal Chemiye yaziwangudde n'afuna obukadde 14 oba ssente za wano, n'addirwa Rosina Kiboni n'afuna obukadde 7, ate Mogish Monica Jopira yabadde owookusatu n'afuna obukadde 3.5. Daniel Rotich awangudde za kilomita 21 nzaalwa ya Bukwa atutegeezezza nti aludde nga yeetegekera olunaku luno. I was prepared to come here to win this. Emisinde gino gitegekebwa buli mwaka n'ekigenderera ekyenjawulo okuyamba bannayuganda era nga buli muntu agyetebamu abaako akasente kawaayo ng'omulundi guno ensimbi ezikuŋŋaanyizibwamu za kuyamba kusimira amasomero ga gavumenti mu Kampala ziika buyonjo.